Number 1, Duro. Kakati, how do you identify nti eno large white? Lwakuba nti yateekako biriya bwe yali aprintinga yabikyusa. Large white agatu gaba ganene nga gasitufu, but we have even the black nga liddugavu. Naye bw'olaba agatu gano nga gasitufu bwe gati nga gaddugavu yabeera large what? Kati landless biba byagwa biti mu maaso naye nga zifaanagana mu kkala. Kati kambura esobola okuba eya black, esobola okuba eya magondogondo, esobola okuba eya white, but obuto bwe buba obusitufu nga butini. The ears are stiff and small. It might be multicolor. Wessex, it has the belt here. Ebeera n'ekisipi. Okay? Then Duroc, it is red. Obeera still nayo ng'erina ebigundi bino. Amagondogondo. But the best of these yeno. Terina kigodo kyayo. Eringa nti oba kamyu. Eddako yeno. But these ones here. Ekibitamisiza bino. Eba n'ogugodo bwe guti. And if somebody slaughters it, bajjamu ya munda bino ebisavu ne bakolekerawo. That's why mungamba we have them but we don't have market. What breed did you have? Aba abazungu bwe mulaba babiri enaakulabyawo, babiri emakindi. Naye bino baabyesonyiwa bino. Baagala kati zino. Neeno. Now the common diseases zeziri ezisembye eri. Swine fever, how do we treat swine fever? Omulundi ogusooka mu byonna. How to control? We use biosafe. Lino zungu. Ne tubeera ne noroclins. Nalyo zungu. Ne tubeera ne omo detergent. Some people confuse me. Bwe ngamba omo oli akuweereza kifaananyi kya nomi. Nombuuza olimu amagezi oba toyina? If it means omo, it has to be omo. Kati kano kasaketi ak'ebitaano akasookerwako. Zino zina kuba miruzi 10, zino miruzi 5. Kano kasaketi bino byonna tubiteeka mu 20 liters of water. Fuira the entire premise. Ojja kuba otangidde swine fever. For the first day. Then the second day, olwaleero Saturday, fuira. Enkya Sunday, don't. Kati ku Monday, dira bino 20 liters ng'otabudde bino bwe biti. Ogatemu lino eryaffe 200 mils. Fuira ennyumba yonna ne bwe zinaabanga lizze nga buli awo emmanju bwe tebugenda kutabaala. Noro cleans, it is NRO. Cleans, it is CLEANCE. Bw'olaba nga bitandise okulabika nga bitandise okufuula amatu, just bwe buba bwa mwezi 20 mils. Bwe ziba nga za myezi 2 okudda waggulu, myezi 2 giwe 50 mils. Bw'eba nkulu myezi 4 kudda waggulu giwe 200 mils. Budde. Ey'ewiiki giwe miruzi 2 ku mwezi. Mwezi gumu ku 2 giwe miruzi 5. Kuginywesa bunywesa. Bw'eba myezi 4 okudda waggulu ginywese miruzi 2. Direct omulundi gumu. Ne banasuula awo ebigumba byazo. That's eno treatment naawe tonkaddiye.
Wano tuli mu treatment ya swine fever. Control yeno. But here it is a treatment. Tujiwa mulundi gutya gumu. Nina father we naddangira yali akaayana nangamba Isa simanyi ebintu byalwadde ne mugamba nti gezezaako tulabe. Naye ye muntu asinze okuwonya ezaba katoliki bonna awo mu kigo kye naddangira. Bakiyita kisomesa oba kigo? Sibitegeera. Ekyo kigo. Kati alina ebisomesa ebirala. Ez'abalala zonna abateekamu amalala zaafa. Ne bambuuza wakikola otya nti n'akasajja kaliyo kasira mukandeetera eddagala naye mwana wattu kali nkayita ka kitange kankozeemu omulimu Mukama akawe nnyo omukisa ne bwandibadde nga nandifudde kirongwe gy'agimpa nga ntereera. Ebyo bwe bityo bwe biri. Now the swine fever. Teriyo ddagala zongoli mugemaata okujjanjaba. For that we have to understand. Then we have anthrax. Zivaamu omusaayi mu nnyindo. Ginywese bunywesa. There is what we call the coccidiosis. Ne bano muba munaabakoja gyali. Then we have swine pox. Ye kawaali n'ebutukabutuka obulususu lwonna. Kati eno ebutuse get 200 mils. Take 10 liters of water. Gifuuyire yonna. Bugenda kalirawo. The swine pox. All our treatment, it is oral. Mulimu eyankubira essimu ng'azikubye empiso konze gwe walabika walo ne kuwala gy'onywa. Nangamba tumanyi okugema tukuba mpiso konze nedda wandimbuuzizza. That's how the bayaye works. Now, oli yaŋŋambye mbu bwe bazaala simanyi tebayina mata. Abayaye batwala emyezi 3, ewiikisi 3, ennaku 3 n'essaawa 3. Ono bw'omanya nti afunye n'aba ng'awezezza omwezi gumu, tandika okufumba essunsa. Teekamu mukene, oteekemu ensugga ne salt, ogiweenywe n'enva erye. Enaagenda okuzaala ng'onoonya mabeere katale k'amata ga Embizzi bwe baba baganywa. Only that. Essunsa mulimanyi? The pumpkin leaves. Ebikoola by'ensujju. Then mukene, you know mukene. Kino oba tokimanyi kiveeko, teekamu entula n'omunnyo. Mu wiiki zino ezisembayo 3, omanye nti mu wiiki enywamu emirundi emeka? Abayina enkoko nga yowa chicken mulimu engeri ya keegi. Get 1 tampeko of the chicken droppings. Kalimbwe w'enkoko omukalu tampeko etya, musikeko ng'asiika amalwa. Tabula mu liters 2 ez'amazzi. Bw'eba nte giweenywe, bw'eba munaabagokya muwanywe, bwe ziba nkoko embuzi ziwe zinywe. Within 1 week, 1, the quality of the milk will change. 2, the quantity of milk will change. 3, teri bulwadde obwo bwa kijega. Through these droppings, kalimbwe. That's why tugamba. Wanji? Ante kati ekizibu. Gwogamba eyagamba yenze. Ani eyagamba? Owaayi? Eyagamba yali ani yenze era nabyogerera ku sita. Kale ate ono ngamba ki? Teri ebyo asobola bibagamba. Bantu bali selfish. Tukwataganye. Kati obusa bw'ente ate obwo buliisa nkoko.
funa obusa bw'ente obukalu obwanike bulungi bukale busiikeko ng'asiika amalwa ekiro 15 zitabula broken oba maize brand kiro 10 liisa enkoko zo kako zirya nnyo nga n'obusa obulya oba funa baneiba abajega abatamanyi mugaso gwa busa gwe bwanike osekule siikako tandika kuliisa nkoko zo bwe ziba commercial layers we change gradually tova eno nga bw'okitegedde nti enkyankusika obusa we change gradually tubadde tutabula kiro 5 concentrate mu kiro 2 eza broken lwe tuddako okutabula katutabule kiro 3 eza concentrate mu kiro 2 tugattemu obusa kiro 2 omulundi oguddako zibeere 2 tuteekemu mu kiro 2 tuteekemu ekiro 3 oluddako zibeere 10 muno kiro 2 tuteekemu ekiro 4 bweba concentrate ng'otaddemu just 10 kilograms n'oteekamu obusa kiro 4 wano oba tokola the commercial layers or any layers broilers no broilers because these are short term we start concentrate gy'oteekamu egasaaki this is the substitute tutegeeraganye ente omuddo gwerya nababuuzizza concentrate gwe mugula bamujja mu ki mulabulabu na jakabini it is like bw'onoddira ente eyo n'ogiwa eyo emmere gy'otabula ku balabulabu you mix that omuddo ente gwe zirya guli equivalent to the medicine mwali musanzeeyo okw'omulaala alunda ente nga mulwadde every morning ente weeba efuuyisizwa musulo gwayo alembekawo engalo nanywa omusulo ogwo you will never find him when he is sick batamira lwa walagi owulidde naye mbusenyiga mbu simanyi ali awo simanyi omusujja gumuluma never ever that's why tugamba nti once you do that twagala kukendeeza ku expense gye tuteeka mu concentrate obusa yes lwaki tubusiika nti mubaamu oluusi ebiwuka n'obulwadde obumu bwe tutuba tetutegedde kuba ente ezimu ozisanga zirina foot and mouth zirina anthrax zirina bulusera obulwadde ofaanagana bwe buti wangi tetusiriiza twagala mukalu ng'obusa bukalu dry then ne tubusiikako ng'asiika amalwa nga tetusiriiza just to change the roof and in case of any disease ng'asiika obulo enkoko zo zijja kubiika amajinga enjuba organically yero yo ne bwebanga nzungu wanje ewaka gwe obusoboka ne bwobukunya n'engalo ne bwofuna ekino gwe bwoba obusise ne bwofuna ekikutiya kuba n'omuggo yes kalimbwe tampeke emu nga mukalu n'omusiikako ddagala mu kujjanjaba ebisolo byonna n'oteeka mu mazzi n'omutabula n'ogata mu litaazi 2 n'oziwa ne zinywa 1 obulwadde obw'ekibiribiri bwonna ne bw'ototegeera ojja kuba obugemye n'okubujjanjaba 2 embuzi n'ente eyo ejja kwongera ku bungi bw'amata 3 akawoowo kajja kuba kawoowo nga si kiwoowo
kati yazimba ebbeere kiba kyetaagisa kusooka kugiraba mweri ebbanyi 1 bweba bagikuba ku mpiso eddagala eryo lyayitamu ne ligenda likwatira mu kibeere kiri mu nywante eyo. Buli lwokuba ente eddagala ku mugongo kuno liyitamu butereevu paka mu kibeere. That's why ngina nembagamba nti obuzibu bwe tuyina once we inject these animals that medicine liva gy'olikubye ne liyitawo paka mu kibeere. That's why zitera ofuna ebizibu, but what can you do? Ojja funa ekibomba ekyayo bakino singikanaana, ofune kamulali ne taaba ne galiki obifumbe byesere oteeke mu kibomba ekyo otunuze mu nnywanto muli bwoti opikke eddagala eryo liyingire munda. Singa likuyamba ne liyingira munda ne litomera waggulu eri amabwa agalimu gajja kuba gawonye kifulumu bwe. Are you done? Bano. Now, when we are in our houses there, enyumba y'enkoko bweti bweri, teekamu emiti gibeere bwe giti. Are we together? Oyalirireko bwoti. At night enkoko zino zijja kubuukira kuno. Then behind this oyalirireyo akakutiya. In the morning ojja kufuna kalimbwe ng'ali clean, taliimu bukuta bwa mmwanyi. Naye bw'onoogamba nti oyoola obw'emmwanyi owedde. Maama byonna kyekyo. Ekyo nakyo tukikoze eki? Now, bamunaabagokya bano, what we need to know, what do we need? In terms of feeding them, what do we need? The mature one, it requires only 3 kilograms. Bweba terina baana. Bano banaakusala enkya walidde kiki kyoyagala ye buli kyogubuuza gukola ki? Just respond yes. 3 kilograms a day. But if it is breastfeeding, buli kaana keeyonsa tukabalira half a kilo. Ne tugatta ku zeeri olunaku. Tuli ffenna. Are you getting me there? So, normally, these bataka, they are used to the swimming pool. Bw'oba obalina olina obateerawo mwe bagenda ne bakola ki? Naye nga bw'erinnyamu bweti eggweramu wano ogenda gukuuma nga n'okuwunya tegukola ki? Teguwunya. 2. Use IMO. I don't recommend you bwe muba munaazimba ebiyumba bino ne mubisemintinga baneiba bajja kukukyawa. They will make the smell such that even somebody who is in Nakasongola feels it. Naye when you are constructing sima ekinnya 3 feet, kati muno oteekemu obukuta bw'embaawo so dust wajjule zibeere kuno kungulu. Abalaba ku episode y'ekiwawu, you saw how it was. If you have not ever seen it, you go and cross check with the episodes on the YouTube. Okuva utatandikira zonna zikola ki? Kweziri. Now once they are up here on this sawdust, 1, you will fight against most of the diseases which are incurred by poor hygiene. 2, they will keep the place not smelling. Buba buyonjo. 3, in the period of 3 to 4 months, bino ate bigenda kufuuka mmere yaazo. Nina omwami ali Nairobi yangambye agala muweerezeeyo litaazi 2.
ezeeryo ne mugamba oyina ekutiya y'esente nagamba don't ask me about that, if I need it I need it. Ne kati ffe abamu n'abamu bawuza tugenda ku cementinga, don't waste your time cementing. Abo bamutaka baba bakyafu nga gwalunda gwe mukyafu, and which it does not mean bw'olunda ekintu nga kiwoggana baneiba bakukyawa, eyo tumazeeyo. Tobijjaamu ebyo bye bapamamu bye bafukamu, unless nga nkuba yeetonye neeyingiramu, but why should you remove them? Kuba jjukira bwe biwangaaliramu ate bifuuka mmere yaabyo. Era bwe babiwozezaamu emyezi 3 oba 4 oba 5 eba efuuse mmere. Kubaka akatono ke tuteekamu ako kadaivatinga byonna ebirimu ne biba nga tebikyali bikyafu. Ako akapigale wanjisebo gwamba busaalo nga akayina oyinamu olukumi awo luweereze olwo lugenda kujja. Gwayagala okwekolera IMO funa omuceere ofune malayisensi oba mu license whichever it may be, ofune ettaaba. Bino byonna kati guno omuceere gufumbe twagalamu just supu waamu oba mazzi gaamu, bifumbe ng'obuugi. Oba osobola okubifumba ofuna obuwunga bw'omuceere, are you together? Bifumbe njagalamu mazzi gaamu, then oteekemu ne malayisensi waamu gwe bakolamu walagi oba gwe bakozeemu walagi, then n'ettaaba obifumbire wamu. Ojja kuteekamu omunyale n'omubisi gw'enjuki, oyo agenda okubeera preservative. Kuuma gwe weepimirako ky'oyagala. Maanyi go gwe sooka weebuuze nti fuuti 3 obujaamu bwenkana ki? Fuuti bisawo 3 kuba jjukira nti zibeera fuuti 3 ku 6. Ate bano ekirungi kyabo nti eno gy'ebeera emmere, eno gye bajja ne bakasuka. Wanteekawo drainage, bwe bikuŋŋaanira eno ogenda kukola biogas. Wangi? Kisinziira nandowoozayo. Abamu balowooza mbu bw'osalako emikira gigejja nnyo. Kale kiringa nga bw'onoobeera n'empanga mbw'oyagala zisaatawale oziggyako ku ntwingiri kuliko okubeerako emabega eyo bubiri bwe buti bw'osalako. Oh, that's madness. Eyo tuvuddeyo. Wano tumazeewo ebyaba munaba bakozi bakoze eki?